nze kyensasira Bruno kimu nti mu nsi muno teri kintu kitraumatizinga nga keera amazzi agava ku mugongo gwo n'ogayiwa mu muntu atategeera si mu bubi kitegeera obutategeera butandikira wano omukazi yenna oba omusajja yenna ebintu bimu byotakola kitegeera totandika kulengeza ate oyo gwoyita mukyalawo kati ebintu bya sekisi ebya konjugo tebabiprovinga batyo konjugo tumuyita konjugo tebamuprovinga batyo nti ate Daddy Faith yamala eddakiika 2 you are very stupid and hopeless please even shut up you a disgrace no even serious man can even pick you up okufuna olubuto si gundi si dduyiro okitegeera ekyo ekyana kigwagwa n'obugwagwa gwateetunda otandika otya oppima sekisi owa Bruno gwe Bruno kiki kyakwagaza kyeyali akwagaza okuggyako okwegatta bino Bruno tasobola biggama kuba olina omwana wo naye Bruno talina kyeyali akwetaaza ekyo animo bino byonna abikola kukola ki ayagala Bruno amwagale okulena nga amuswaza bwati mu Luganda tugamba obusiru nnyama ya ttako kale ku celebrity track otulaba omulungi ogamba otya olunaku olwaleero mu Uganda obunyogovu buli waggulu tuli mu winter bulgola ali mu kisweta ayambadde ekizibaawo kye waliwo omuganda wange yakava e Bungereza naye ali wano ku Papa's Sport yakava e Bungereza eri nyambala y'Abangereza tujja mubalaga mu maaso awo tuli ne Papa Misa Kisemakula wali wano ava Bungereza omuyimbi wa Flavia Namulindwa aliwa papa go yagala okuloga ngera kumisa kinga Namulindwa wali ngena ku mwezi 19 gwe kigwera ku Serena papa 19 tuli ku Serena tuli muziki gwayimba agatta ensibiri osobola okuzina osobola okuwuliriza attributes za music 2 wuliriza zina Misa Kyakoze tafaliriye mu music industry sogera bino nti lwakuba akamere nze nkegulidde naye attribute ye emu esooka nitowulira nko Misa kinga avumye muntu obanga alwanye na muntu ayina abawejjere bakutte ku mikono mulimu abantu abagamba nti nkutte ku bantu naye nga tobalaba na interviewinga Maureen Nantume naye yali ayogera ku linnya Misa yakkakkana namunagamba omusajja oyo muleke ye musse walala kitegeera ate nga si ye yekka n'ekirala mu myaka gye emitono ennyo akulietinze emirimu kati abaana wali obalabe booza mmotoka abo bw'abamala obbozesa emmotoka ate nabo bagenda sasula fees kati naawe yasoma obusomesa naawe osomese kuba kati naawe w'amafuta otekemu kuba emmotoka ejja kuba etambula waliwo abagabula wano emmere ebyokunywa kitegeera ate ne bw'obanga gwe tonyumira ndongo bw'ofuna obudde wano waliwo oluwombo nze lwe lundeeta eno ensula wange eri naakuwadde oluwombo lwa nkoko sente si nnyingi nnyo ng'ojja n'owagira bino byansi tolina kyovaako ng'oyingidde show ya Misa tolina kyovaako mumuwagire ng'omuntu n'abalala nga mubawagira nze sitera nnyo kukubira abayimbi kadingidi but I vouch for him nti muntu mulamu munansi munnaffe mumuwagire Serena ntono nnyo Misa kyandibadde agenze mu bino ebisaawe ekitegeera ate amalala ye gamwerabira naye ate mukwerabira amalala ajja tukolera ekituufu balembaya abadde atugamba wane ettaala kyekyo sound kyekyo stage kyekyo ate nga Serena bambi mumuwagire akasente katono simanyi wakozeyo alebadi momo Musa Momo Pay star 165 star 98 ash ng'ogifuna ku mitwalo 9 alebadi Papa's ku reception osobola obbagamba nze nfuna ntya gundi ne ku page ze Misa kyasobola okuddamu ku Facebook gweteekamu kigambo kimu buli posta kuliko essimu eyo buli oba olina kyoyagala
about the show. Papa ogimanyi mutwe eri ku post. Mutwe gulimu ennyimba. So papa abantu yongera obakatiriza ku lunaku olwo batitu. Bannange mukulu nga bw'abagese bo neyanziza munnaye. Webale kumpitira ku bantu. Nze mbalinze mujemba yimbiremu kyekyo kasina bukodyo bulala. Banditegedde ddi nti nze ndi kojjaawo oba mutani wange. Banayo nokojja wange ye matovu wangabi. Munyambe tanzalukuka. Tulide papa wano papa sport otusinze lunaku olwaleero ndina omusunsuzi w'ebigambo Gabriel Buule wali ku Twitter abamu tulaba blue ticks zagenze ku Twitter naye tetumanyi zifu mu kaziragawa ebintu ebyasinga bitegeera eyo kyagina blue tick kakati mu nkola ya technology wabayo bayita ba legacy users kati bosanga omuntu nga ine namba ya MTN 772 oba Airtel ngeri 752 oyo baba muyita legacy users oba abakozesa bannansangwa kakati mbadde kitundu kuba nansangwa ba Twitter abaina account ezo zinansangwa yange nagifuna mu mwaka gwa 2010 yes 2010 ambati banategera na Facebook like social media and bondi platform Facebook yandibadde etsokerwa wali ku Twitter nerabiro password yayo nencreating endala ne bagibanninga nga njogedde bitakwatagana yali ewezezza omutwalo kati ne eyasookera ddala nenkola ki nengizuukiza naye bannanyini ba Twitter abakadde bawanga ze Twitter checkmarks oba akagololo okwawula mu bantu abalala ngera mu bano bwe bayawulanga mwe muli ab'amawulire bannabyabufuzi bayimbi bannabyamizannyo nga tebasinziira ku namba naye nga basinziira ku proof nti status yo nti gwoli munnamawulire ng'ekyo mwekyo baakikolanga okugjawo kye bayita fake news kubanga omuntu asobola okukeera enkya ne yita Donald Trump naye nga Donald Trump tumanyi alyo munsasire akaera kannuma sandyogedde nammwe nga ndya kakati omwami eyagula gundi eno Twitter bamuyita Elon Musk ali mu green technology ali mu bizungirizi yakola emotoka ekika kibayita Tesla yes ababali e Bulaaya bagimanyi gamba ffe abagenda ku Bulaaya tuzimanyi kwaza tambuliramu kakati yes kati abantu bwe bali be bakola ki bamumanyi bwe yagula musajja oyo yali radical nnyo era ebintu byabiraba mulala era lwanyisa nnyo amawulire gano ge tuyitaga mainstream bwe yagigula n'ateekawo Twitter endala gye bayita Twitter blue nga bonoogamba nti nyina USB nyina light version nyina bwebiti okitegeera ndi nyina bukedde 1 nyina bukedde 2 nyina divorce 1 nyina divorce 2 okitegeera kakati abantu bwe batyo namala nateekawo kye bayita Twitter blue ng'ekola mu Bungereza n'ensi endala ziringa 3 ng'eyo osasula naye nga mu kusasula okusooka yali tosasulirwa ngayo bw'ogifuna waliwo ebintu ebyenjawulo byofuna ebigambo Twitter ebirimitinga ebigambo toteekayo mukunkumuli gwa bigambo yo ng'ekuwaako ebigambo ebiwerako video buwanvu ng'ekuwa obuwanvu wa video buwerako n'ebiringa ebyo nga ne pecking order mu algorithms nti erinnya lisobola okulaba mangu ne bafolowa ne beeyongera mu bwangu kati ono bwe yajja Twitter wali osobola okweditinga n'aleeta n'okweditinga kubanga ene legacy tubadde tutweditinga mala gidilitinga n'olugira oba n'oclarifyinga mu threads zaawo kakati ono n'atuuka n'abagamba bannange nze bizinensi njiguze nzize kukola ssente sigenda kudda ku birango kunoonya birango nga bannanga abalala babadde bakola nze njagala musasule n'ateekawo $8 buli mwezi kakati n'atuuka n'awooninga zino tiki yali erina zitujjako ng'ennaku z'omwezi lumu kufuluzidde n'atakikola naye natuuse mu Africa yonna n'akola ki n'aziswipinga nalabye nga ne mu America President Secretary Hillary Clinton New York Times n'ebikutu emirala nalabye munamole wa CNN Larry Madowo bonna nga zigenze ne wano naffe Daily Monitor yagenze n'abalala abantu abalala batandise okusasula
naye bagizaako bakugikuzaako nofuna ne benefits ziri omwezi bwe gugwako ngevaako bwe tuuka kagamba kiri awo naye ekigendererwa kyakoze eki kyafudde kubanga kati n'omuntu alina abantu ababiri n'atalina bantu osobola n'okweyita Buule n'ofuna blue tick n'osasula bali bafa ku ssente ekitegeera kakati ekiriwo nza being defiant sijja kusasula abantu balabe content wange nyina abangoberera mwebale nnyo muli 7,800 mujje mulabe ebintu byange endowooza zange at Gabriel Buule at Gabriel eri R Gabriel owa Bible Gabriel ekitegeera mu Luganda Buule eri B yueza nabansasana ne LE ekitegeera eyo jenfunire eddembe lyange eri exercisinga freedom of speech eyo Buule abantu bafe ogenda kubatwala nnyo mu luzungu kati tudde wano tusinga okwetaaga Buule wiki ewedde ndowooza 2 weeks eziyiseeko twalaba omukyala oba omukyala yavaayo n'agamba alina omwana wa Bruno ke bamuyita Vanessa nwabeerawo awo tugende mu DNA bavuddeyo DNA ne bamu ne ziyitawo weeks 2 juka okuwa results bakuwa weeks ezi 2 okuwa abasinga weeks 2 ezayitawo results ne zikomawo ne ziraga nti omwana wa Mr. Chigundu Bruno era ng'omukyala we yagamba omwana wa Mr. Chigundu Bruno era nezikakasa Bruno nasooka yekalakasa awo zange z'omwana wange museeka mutya mu mawulire ebyo ne bigenda ne tulowooza nti kiwedde tuba tuli awo mukazi lumu abeera aba ali ku live zino za TikTok ezajja ngataako nange njogereko omukulu n'amugattako nayogera ebigambo ebinene nnyo ebikikinike n'agamba n'obutambi bwafulumye baŋŋambye n'engeri gye yafunamu olubuto wabiwulirako nabiwulira Bruno mukwano gwange waliwo edda we neezireegamu ne Bruno byaffe byamawulire bya ati obutakkanya bubaawo naye tekitegeeza nti mubabalabe Bruno mukwano gwange era twayogeranga nnyo naye Bruno naŋŋamba nyinayo omwana eyo mulenzi naye simanyi oba ali ku muzuuli yakugambako naŋŋamba naye tujja kumala kugenda mugundi n'agamba yafunayo eri anaawo afunayo omwana awo n'agamba naye abaana baba baana tegeera seera ebyo Bruno yali aswagolinga covid tebayimba nga kyewala kyatya kimu mwana wange atali nange agenda kola ki kubeera atya saddayo kobiwuliza nnyo naye ekiriwo Bruno nga basajja abalala yasisinkana omukyala ne batta ekyama ne bazaala omwana nkitegeera batta ekyama bakitta ekyama kyo bakitta kubanga omwana tebamunywa omwana tayita mu bluetooth mumala kwegatta ne muzaala omwana bluetooth device kati naye ekisinga obukulu nti twebaza Katonda nti omwana yakeberebwa Bruno n'afuna amazima ate ne Vanessa naye n'akola ki n'afuna amazima yagamba nti nsobola n'okunywa ka cocktail kati pia n'aganywa ka cocktail nago gazze omwamulaba ekitegeeza kyekyo bodda mukwekennenya nnyo n'oli n'agamba nti n'aganywa ga cocktail nkafuna wabadde weekakasa nti omusajja omwana wa musajja nze kyensasira Bruno kimu nti mu nsi muno teri kintu kitraumatizinga nga keera amazzi agava ku mugongo gwo n'ogayiwa mu muntu atategeera si mu bubi kitegeera obutategeera butandikira wano omukazi yenna oba omusajja yenna ebintu bimu byotakola nkitegeera totandika kulengeza ate oyo gw'oyita mukyalawo kitegeera oba kisajjasajja era oba kikazi tovola nti tulina obuzibu omanyi nti tosobola mulimu abasajja ebintu byebatugamba naye nga tosobola biprovinga nkitegeera singa omukazi akeera n'agamba nti oli naswi tomalaako omanyi engeri gy'oprovingamu ekintu ekyo olina okuyita abantu mu masaŋŋanzira oba ku kisaawe ne weeyambula oli ng'akugambye ntomalaako olina oyita abantu bayingira oli kulandisika n'abalala eno ku papaali eryawula mu makati n'obajjira n'obagaba naye nonnaswi oba kati lwasa alina nayo okugira n'ofunayo n'omuntu ne mwesuubawo ne mwesuuba kwata mumunzigyeko naye agamba ono siki
Tamalako sibe waka kati ebintu bya sexy ebya conjugal tebabiproving batyo. Ebintu byaki? Conjugal tumuyita conjugal tebamuproving batyo. Nti ate daddy Faith yamale dakiika 2. You are very stupid and hopeless. Please even shut up. You a disgrace. No even serious man can even pick you up. Kubanga mu mbeera mwe yali abasajja tukwana for sympathy. Ukitegeera? Nosasira omuntu. Nosasira omuntu. Ukitegeera? Kino kireka wajja. Nze nakwana mukazi wange lwa sympathy ndi mukazi wange lwa smilinga. I'm freezing. Ekyo nakyo kinteekamu omukwane era bwe situnula ku Joan. Mba sina laavu ye. Njagala nnyo okufuba. I can't imagine my life without kulaba ku Joan. Kubanga sympathy yange kutuna ku Joan wano ku bako nini. Okitegeera abasajja osooka n'olaba ekintu n'okyagala n'okisaasira. Okitegeera n'omala n'okola ki n'okissa mu mutima. Kakati njagala okugamba teri kibi nga kutandika kweyanika. Omukazi yagamba nti baamala eddakiika 2 okufuna olubuto kitagisa kumala dakiika mmeka? Okufuna olubuto si gundi si dduyiro. Okitegeera ekyo ekyana kigwagwa n'obugwagwa gwateetunda otandika otyo pima sekisi owa Bruno. Abasaya Bruno talina byakola. Oyina okuyiiya ennyimba, oyina okuyiiya content, oyina kukola kinga ogenda kutuyanira ku ggwe. The guy came first. Why don't you tell people nti yakusanga naawe okola mu sauna? Kati nze kankubuulira omusajja okumala amangu okitegeera ebiseera ebisinga omusajja oyo aba n'ebirowoozo naddala ebirowoozo by'ebizibu komera biki bagenda kunsiba mabanja n'obwavu nkitegeera ebyo bisinga okumazisa abasajja amangu okitegeera kati naye ekisintu ekirala ekisinga okumazisa omusajja yenna amangu kwe kwegatta n'omukazi nga gozze kwemalako kirowoozo kya sekisi. Si kugamba nti olina kigendererwa kwagala. Ninze kwemalako kigezo nkugambye beebo ne mu brown saayo okomaawo. Okitegeera? Kati gutunuulira omuvubuka gwe Bruno. Kati Bruno kiki kyakwagaza kyeyali akwagaza okuggyako okwegatta? Bino Bruno tasobola biggama kuba olina omwana wo. Naye Bruno talina kyeyali akwetaaza ekyo. Animo Vanessa bwe yeetunuulira n'atuulira ne Bruno kyeyali ayagala ku Vanessa. Animo ate musajja yakula bwe bali kyova olandi omusajja abeerawo n'ajjako ettaala n'ali awo sigaalo n'aba n'agaawo bankoze eki kino kale singa madaamu ammanya. Kati Bruno bye yalimu n'agamba singa ensi emanya ensi neemanya ekitegeera manya ennaku yo. Kati ate bakuyambye bakulidde ate oze bantu bakuyambye bakwatiddwa ennaku nalaba mikwano gyange bakusondedde bakoze eki okitegeera atodda ku live omanyira musajja ebyo neyandikuwaddeyo 10 takola ki talulina otugamba bankolera mudala chapati. Please stop being stupid. Bwe madde oli bwaba yegasse naawe abalina kukolera mulimu tomanyi bakola ngundi job application omusajja yamwambula ne bwaba yakwambula ekitegeera munentuuka nenneebaka wali nenkola biki bannange kiri kifu yatuuka akaseera ng'ayagala okutuulako waggulu ate mbu omusajja yakoze atya yagudde dda. Gwe MK yani Kainerugabo oyo mulenzi akuba ebifaananyi. Mbadde mmanyi oli nti tonsirwalirako mwana wa chairman. Omukazi yagamba mbe yali agala tuulako ne waggulu tried okitegeera naye omusajja ye yali akoze atya yali amaze okugonda ekonkome nga limaze okugonda agenda akola ki oyo omwana bw'aba ayagala sekisi oyo w'okugezesa bwakola ki afuna obudde afuna abantu bamuyambe. Wano mu Uganda waba bali bajigolo ojja sinika n'ebinnyo bajigolo olaba wano ng'ogenda muyenga ku diplomati awe waliwo bajigolo waliwo obusajja obwetunda ogenda sanga 7 Vanessa emitwalo gyena kati kankubuleko newalala gye nali mbaddeko bajigolo
oba kirala funa kwezo sente ze bakusondedde ogende Zanzibar ezanzibar wali obusajja bubasayi ne bunative obuli awo butunda animolo naye omwana nyina omwana gwe nagenda naye ku festival omwana muwala naagula sijja mwogera bukalakata bujja kukalakata weerabire Bruno. Bruno alina ebyokukola bw'oba omwagala mukwate bulungi kakkana mukakkana asobola okukulyangamu ebya friendly. Otunulira Vanessa nga bwali nga wali ne Bruno olowooza yandimaze eddakiika mmeka like mugundi yandibadde n'emu yandibadde n'emu kinsonga ki nagambye sex bwati bwafaanana sex abaawo nti nyina adija wange waka nkitegeera nja kulyanga nyina ekintu kyange kyemperereza naye bibaayo bino ng'embeereze sex comes like a reflex action naavu zine zigira omusayi ne gutandika n'obeera awo ogenda olaba Alex ali ati bampe alebera n'olebera naye kata buli obusagwa bugwamu enkwanso ziri kata zifuluma ziti kata afuluma ng'ogamba kati oba mbadde ki gwe wali obaddekawo ne oli ekiwala n'obeerawo n'ogamba bannaye oba kirwadde oba kiki oba mbadde ki okitegeera waliwo oli gwe baayitavyinga ku bukedde yagamba what occurred me okukwata omukadde what occurred me kati what occurred you kyekiri kiri kiba kinga kizimu kakati njagala okutegeeza nti tewaliwo nteekateeka kino n'omuntu akiraba yali wakati wa Bruno kwagala mwana oyo ate ekirala mwana oyo akyalina future muwala mulungi ina capacity naye asobola okutuula wansi n'atakola bintu bya mali si bulimba kwogera bino byonna abikola kukola ki ayagala Bruno amwagale okugenda nga amuswaza bwati mu Luganda tugamba obusiru nnyama ya ttako bw'oba ogitwala okunya evaako mabega it's the most hopeless thing I can say in my life but it's dangerous. You can't. There is nothing stupid on a human body like a buttocks. You are carrying it to the toilet. It is painful. It is in pain, but it is coming from behind. And another thing, what she should know, you cannot. Kino na kigambe kintu ki. Obusiru nyama ya ttako. Kati no nkigamba ate tobisala muno obiteekayo. Hopeless. Kakati one thing. Kino nsiba ngamba abantu. Ogenda kasanga ku Twitter. Gwenno kino ekintu kye mbagamba ekintu kye mulina okugamanya waliwo African proverb egamba you can't treat diarrhea by covering the anus okitegeera ekiddukano tosobola kujjanja ekiddukano ng'ozibikira nnyuma okitegeera olina kugenda mu kayu kakati Vanessa Laido take care of the child. Another thing, believe that you are poor with double P. Let the father take care of the child. Go fune mukisa gwa kulaba ku mwana. Omwana oyo bwana afuna sente. Wallahi bitallahi tagenda kujjukira Bruno. Ajja kujjukira gwe. Naye kigenda kuswaza nnyo mukama akulemese ku nsi kuno. Ogaana okufa. Omwana oyo abeere muntu mukulu. Mukitegeera? Kitaawe amulage video. Ngopima sex duration za kitaawe dakika 2 yes aja kunyingira mu mala kale ke byande baddawo lwaki te yamuwa dakika ndanga 2 ngobero yagala mmeka ani egwe atenze naliyo Kayino tujjeka akajanja. Tujjeka akajanja. Naye omukazi nze mbale manyi nti okola ebyo byonna ayagala kwetuga ku musajja amwagalirwa mpaka. Amwetuggeko kimu. Biri byagwawo. Muswaza. Olaba abyogere Bruno ke abakyala bamukyawe Tamalako. Ensi ekyuka n'essaayo yonna omukazi akyuka. Luligo wasanga nga alina akawato n'omuddako omuntu nako ng'alinga effalisi sibe. Okitegeera? Kakali ne Bruno alayika omwana luli yamulabanga kyekyo naye kakati alaba kirala nnyo aleeta omwana essaawa zino bwe bamugaa nti yoyo kati Bruno mulaba mwana muto
Luiti yali tagenda na mu gym biri awo olususuluulo obwana bumulengere ne bugamba naye bikke akayimbako Farida kankuba bannange bikke wano wenkubuuliza kino byose n'ogira ekyo kino kirekawo omusomi w'amawulire nga bamuleetedde Faith Kigundu ate bimukwatirako wa omusomi w'amawulire kimulekawo oli mukwano gwe lwaki tudisikasinga omukwano gw'abantu ababiri naye era mukwano gwe naye mukwano gw'oli Farida is an intelligent person. Why should you expect that Farida will be bothered by Bruno's antics? Ukitegeera ebizibu bya Bruno ne bya Farida kati Farida ye aliwo okwaniriza omwana yenna nga bono gamba nti olina Jojo n'agamba nze Buule buli mwana gwe banaleeta ndiredde omwaniriza nga Farida bwe yakigamba ddi ngamba bakwatagana nga bwe yakigamba ddi tuyinza okubanga tetwaliyo ng'akimugamba kati tutwasamira ddi kino kirekawa Kigundu Faith mwana ng'abaana abalala ngamba kimulekawa n'amawulire asoma amawulire tudde ku Kigundu omwana kati bajja muleeta Kigundu mwana era ng'abaana abalala era agenda kusoma Bruno tasobola kulema kulabira mwana Bruno comes from a disorganized family just Malala Gandongo ava mu organized family very organized family kiri kizze bubindi kuli ankoko naye ngenda kirekamu kijemu ate nzijjamu kyaki byonna gwabyogedde nze mbyogedde nsubire bansubire sooka omere ekifi naye kali koogambye ebbina lisigala bweru naye nga gyogenda lyerisinga okwetaagayo kakati oyo muwala yasinga okwetaaga Bruno nga mukakkamu ng'ate akola ssente okugiramu ekyo okikutegeeza there is no person who should wish Bruno well like that woman musabira abeere bulungi Bruno lwafuna ssente olowooza agenda zikola ki kati Bruno manyi kyalowooza mu bwongo kati olowooza kyamunyigiriza okukola omanyi lwaki Bruno byalowooza kati kukolera mukazi mwana oyo ki kukolera mwana oyo nti kati ono kamwejjeko mukoledde ennyumba muguliddeyo kataka ebyo byalowooza lowooza Bruno kati alowooza nti alowooza mbu kudduukadduukirewa lino nsiye naye era mu byonna gwewamma kituufu yamukolera omudaala gwa capati omukaaga ne bwe yali mukoledde gwa mbizi zaali za nnyina tuli ku celebrity track olunaku olwaleero we are powered by Alex Bongole olunaku olwaleero official sponsor wa show olunaku olwaleero era mutumirako muganda wange oyo angamba mbwanjagala nnyo mwangamba mbulamu bwange bwe ndimu mwegombeza ne ngamba ssebo yasemba okundoga bwate oyangamba ngo neegombeza era nasigala sirina kye nnina so kati Buule nga tumaliza ku nsonga za mukyala ayazaala omwana wa wansuubiza okuntwala e Dubai byaba bita JICC nkutegeeza JICC ye kampani yokka gwajolina okuyitamu kulabika nti ogenda okulambulako UAE bagenda Sharjah bagenda Abu Dhabi abagenda Ashiri namuvaamu kati ndi kumulala nze ampa ssente gwe ngenda naye wadde ogenda kumbuuza Ashiri sibuuze bomanyi jojja ebintu byo JICC ye kampani yokka muganda wange namba yesimu zola mu kabokisi awo bakubireko genda olambuleko UAE just ku sente ntono nnyo visa processing airport pickups air ticket hotel bookings mu UAE byonna basobola bikwasaganyiza banafe aba JICC nabe entambula nabo mugamba ntwaleko ne madamu kamusimba oluseke premium mugambe Jackie Jana bamuyita Jackie Jana yali no munamawulire ngakola ku Delta awo nagende yebweru Jackie kimale tugende Dubai yangamba alina trip ntegeke trip mu gwokutaano nfuna abantu asobola okugenda tulabe ekyayinza obbakolera gyo kubakenderezamu Jackie ndi mukola series eza bannayuganda ababeera mu Middle East zifulumira mu Daily Monitor abantu abakolera eyo mu Buwarabu wasiba otya obulamu bwabeera butya kiba kikola nnyo amakulu noonya omuntu antwala ngendeko e Dubai I experience series ezo zifulumira mu Monitor buli lwa mukaaga so Jackie kikutule
munamawulire wa Daily Monitor Buule agende otwe ne wali nafo tunyegewo ko siri munaku nnyo naye sizirina abaje ICC ne kati wani tuteko igundi eyo olwo busisisi bwobadde otambula mu ennaku zino busisi sobo era nawo baba babutaddemu era ayina yakasiya ayagala nzije nga naye ateekamu okotwalirawo Romania Romania sina kintu naye era ŋŋenda waliwo list yafuluma nga balaga Uganda zimu ku nsi zosobola ogendamu nga tolina visa batulaga zi Hong Kong ne batulaga eno gundi Barbados, Moldovia, Barbuda and Antigua, Jamaica, Sao Tome, very many islands from Africa. Tuina Malawi, Tuina Burundi. That is like Asia. Thailand, Hong Kong, and see you. Nenga chitufu so ogenda nga tuna visa. Yes, air ticketing. Kubuze tebakola stop over. Teri ebyo ne stop over osigala mugundi muki osobola okugenda okusigala muki mu transit tofuluma mu nsi yawe. Okay, bamuyita Buule Gabriel munamawulire omukulu omukokotivu wano Uganda era ebintu bino abiruddemu abikwasaganyiza bulungi. Ebyenjogedde sibyogedde mu bubi bannange temundoga. Otya Vanessa? Talina kyangamba naye ngambadde ng'omwana omuto akimanye waliwo byotayogera waliwo ebintu bye batayogera nya bya mu nju yo baawo simanya bikoze bitya dakiika bbiri zaluma Vanessa zimulume ate nno n'ekirala kyakola ekyensobi teri kirumanga muntu ku blackmailinga muntu nga naye ne gwe blackmailinga tanyega alikogenda obuuze Bruno dakiika 2 ajja kukulaba bulabi bayagala mulemesa baana bawala bagendayo abalala dakiika 2 ne Bruno dakiika 2 ne ffenna abasajja tulina akadde ke tumala eddakiika emu byebyo tewali kirala ne sekendi ye mba ngenda kufiirako bamuyita Gabriel Buule omwami wa Jojo Joan omukyalo mulungi omukolo gusembedde nze gwolaba twandigenze nga tugenda mu honeymoon e Dubai siwe kiri Jojo kituufu Jojo alina kasimayiro kakkuba bwakusekera oli otya honeymoon bagenda mu Europe honeymoon kitegeeza Europe okay Jojo mukyala wa Buule omu bw'ati alina kasimayiro kava Masaka mpaka Kyengera so bw'oba tolina transport tosobola kusala we kayise bwetyo tutambudde olunaku olwaleero GICC bantaddemu akasimbi olunaku olwaleero ate neyange oliriddemu kandye kako akawuuko emmere yange sebo blood emmere yange sebo olidde neyo nowerabira nti buli kumeze banaye bwetyo tutambudde mbadde ne organ ku kamera mukulu oyo bamuyita organ ava mu nsi ya Barbados era obubobwe bava mu Barbados gye bamuzaala organ olunaku olwaleero nze nkakasa ali ku mmere yange ajja gisasula bwe dye emmere yange Buule ojja gisasula then tukwatagane olunaku olunaddako njagala ndeete omukyala Joan atubuulire ku mateeka kuba Joan munnamateeka mukyala Buule atubuulire omukyala ddi lw'olina okwasanguza ebyama by'omu kisenge bw'obyasanguza ki ekiyinza okutuukako okitegedde Joan munnamateeka yagasoma era Joan oli mu law firm ki okola ne judiciary era kati oyo w'amaanyi nnyo teyetaaga kubeera mu law firm ndowooza mukitegedde Joan mulungi si luseke Buule era nkimanyi newe naakuba oluseke tojja kumpadde 10 newe naayogera paka nkya ngenda ddumu teekamu oluseke still and tube ntomera abantu enamba yange osanga bayinza okuba namba omukutu twakola ssebo 0700 bakuona mpaako 39 1620 0700 39 1620 ndi munaku nemmere ndidde ya presenter
era eno gyolaba kali akasose kusosa okukola wali mu maaso nga papa ajja yemmere eno gye tuliko bannange mubeere bulungi abali mu Landstar nga muli mu sauna mbatumiddeko wembeera wano mba mbalaba nenne ntumirako omukulu Duncan okuva Emityana seo Duncan yava Emityana kati alabeka nga ab'e Kampala mbozi omukati Duncan bangamba ine ekikazi ebungereza kunamiriza kutamako wansi sina mukazi olina omukazi ebungereza olinawa mukyala wange ali mu America ate si girlfriend kanakawo kayita batya bakayita batya kanakawo mukyala wange ajja kambula kuba yabusindika nsibitegeera bulungi bakuwa na buwika wowo anti oli mukyala wa mama wa mwana wange tulina omwana amuyita mulungi kati omwana mu America wasimbirawo ku luseke ensonga lwaki tomusaana ntayira ekyo kyaggwa ekyomukazi n'amwana olinamu ku sente zimbula ngenda kunaaba oli akubuulira naye kati weziri sente zimbula ngenda kunaaba abasama bansinga ekintu eki sino naye baba akawo k'amaanyi akawo k'amaanyi leero mazaalibwa ku sente ngenda kukuwa sente mu kamera celebrity track nange yagambeere mukulu ensi ekumanyi nti gwe president wa mbozi y'omukati nje president naye sibyakwera kamera ekulaba abaana bajja kunyinga bagenda nga ntubera naye mukati kyakasente zaffe azibba z'obulango oluseke terukozesanga bintu Buule sirikako leka tumale oluseke wamagwe owaye mbwani ate bana nze sikyategeera olinamu ku sente ebintu byokasuka sente ire bulungi Sharifu Semalago buladi wange nkutumiddeko ono mumanyi mama nakitende ate nnoonya si yabulolo mbere bulungi mweraba